Tendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde nate okubeera nga kyasobola okwatula erinnya lya Kristo nti ye Mukama. Njagala okusiima gwe yenna atutte eddaala ery'okubeera nga weekuumira mu byawandiikibwa n'okwekkaanya ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso n'okubeera nga zisomesebwa. Manya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, era nga njagala okubeera nga nsiima Mukama waffe Yesu Kristo okuba nga atukkiriza okuba nga tubeera bakozi wamu naye. So nakku olwayo twagala okutunuulira essula ey'omusanvu katundu akasookera ddala nga twekkaanya ensonga zino bulungi nnyo ezikwataganya ddala ku kintu kye twalabako ekyali kikwata ku mukwano gwaffe ayitibwa Sutefeeno. Twatunuulira mu ssula ey'omukaaga ekitundu ekisooka n'ekitundu ekyokubiri ebintu eby'enjawulo ebyagenda mu maaso n'okuba nga bibaawo. Ne tuzuula nti omu ku abo abaali balondeddwa abadikoni 7, naye ate oluvannyuma nnyo tulaba ak'enkizo mu kuba nga yali yagenda mu maaso n'okuba nga akozesebwa Katonda kubeera nga abuulira n'okuba nga asirisa abo bonna abalina ensonga ez'okwebuuza ku bintu eby'enjawulo. Nti obujulizi obutwandiikibwa omusawo Luka oba gwe tuyita Dr. Luka butulaga nti newankubadde baagenda maaso n'okuba nga baakola byonna bye baali bamanyi, tebaasobola kubeera nga basirisa amagezi ge yayogeza. Ekyo kikulu nnyo. So mu ssuula ey'omusanvu akatundu akasooka tujja kusoma ku nnyiriri 8 zokka ku mulundi guno. Omulundi oguddako tujja kuba nga twekkaanyiza ddala n'ennyiriri endala. Naye bw'osoma essula y'omusanvu ny'olusooka lulaga nti then said the high priest. Katwano jjukira nti mu biro biri mu ntandikwa y'okuwandiika ebintu bino bye tulina ng'ebyawandiikibwa mu Bayibuli temwalimu ekintu kye tuyita essuula oba ennyiriri. Eno yabanga baluwa emu oba okuwandiikibwa okwali tekuyinaamu butundutundu. So kyetugenda mu maaso n'okuba nga tulaba nti emboozi eyatandika mu ssuula ey'omukaaga ate yeeyongerayo nerabikira mu ssuula ey'okumeka ey'omusanvu. Mu ssuula ey'omukaaga tulaba Sutefeeno ng'atwalibwa mu lukiiko. Mu ssuula ey'omusanvu bamaze okubeera nga bamwogerako kati mu ssuula ey'omusanvu bamuwa akaaganya okubaako engeri gye yeeyogerako. Olwo yali akulira bakabona kwe kumugamba nti kikyasobola okwogera ku ebyo ebyali bimwogeddwako. Twabitegedde dda ebyo ebyali byogeddwa ku Sutefeeno. Ekisooka ku byo bagenda mu maaso ne bagamba nti oyo ayitibwa Sutefeeno yali avvoola Musa, ke katundu ke twalaba kasooka. Akokubiri nti yali avvoola Katonda. Akokusatu nti yali avvoola ekifo ekitukuvu. Akokuna nti yali avvoola kye tuyita amateeka. Bye bigambo ebyagenda mu maaso n'okuba nga byogerwa ku Sutefeeno. Naye bw'osoma mu lunyiriri lw'okubiri tulaga and he said men and brethren, n'ayanukula ng'agamba nti abooluganda bakitaffe muwulirize nti newankubadde yayogerwako eby'ensonyi wabula abaanukula mu ngeri ey'okubawa ekitiibwa kubanga bonna baali ba ggwanga limu ate bonna balina ensibuko y'emu ey'okubeera nga baali baki Bayudaaya. Agenda maaso n'agamba nti the God of glory, naye Katonda oyo. Katonda ki? Agamba naye Katonda oyo kati awo njagala tubeere nga tusimba muki omulaka. Bw'agenda maaso Sutefeeno agamba nti abasajja abooluganda era bassebo muwulire, Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu nga ali e Mesopotamiya nga tannabeera Kalaani. Kakulu nnyako kakutegeera nti Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu bwe yali ali mu Mesopotamiya nga tannabeera e Kalaani. Kakulu nnyo kakola ki? Kakutegeera nti kubanga ayogeddwako eby'ensonyi nga bagamba nti yali avvoola Musa, yali avvoola Katonda, yali avvoola ekifo ekitukuvu, yali avvoola amateeka, atandika nga ayimusa Katonda ebintu abiteekamu oda, agulumiza Katonda n'atandika okubeera nga yeewozaako nga bw'alaga obukulu obwa Katonda waffe n'engeri gye yali amussaamu nnyo
ekitiibwa. Kyava Bayibuli etugamba nti mu lunyiriri olwokusatu, and said unto him, n'ayogera eri ye, to get thee out of your country, fuluma ensi yanyu, and from your kindred, okuva nabo ove ne mu booluganda bo, and come into the land which I shall show you. Era ojje mu nsi mu ttaka lye nnaakulaga olwokuna. Then came he out of the land. Ibrahim n'afuluma ensi eyo ey'Abakaladiini. Bayibuli etulaga nti n'abeera mu kifo ekya Keraani. Okuva awo Bayibuli egamba nti kitaawe n'afa, Katonda n'amugya mu kifo ekyo n'amutwala awo kaakano we baali bali. Aba olwokutaano nti n'amuwa n'atabako kyamwa kya busika mu ttaka eryo, newankubadde omuntu wayinza okuba nga ateeka ekigere. Wabula yamusuubiza nti yali wakumuwa obusika wamu ye wamu nabaki n'abazzukulu be. Yali wakumuwa obusika obw'ettaka eryo wamu n'ensigo ye bwe yali ng'akyali muto. Laba olunyiriri lw'omukaaga. Era Katonda y'omu yayogera n'amugamba mbu ensigo ye yali yakutambula mu nsi engwira, era baali bakubeera mu buddu, era baali bakuyisibwa bubi emyaka 4. Olw'omusanvu n'alaga nti naye eggwanga eryo lye baali bagenda okubeera mu buddu, ndi wakuliramula, era balituuka ne babeera nga tebakyaliweereza naye nga baweereza nze mu kifo kino. Olw'omunaana, era n'amuwa endagaano ey'okukomolwa, era Ibulayimu n'azaala Isaaka, era n'amukomola ku lunaku olw'omunaana, era Isaaka n'azaala Yakobo, era Yakobo n'azaala abakadde aba Isirayiri 12. Ebyo Bayibuli byetulaga, era ebyo byenjagala okuba nga tukwasaganya, okubeera nga tubinnyonnyokera ddala bulungi. Wabula essira njagala tuliteeke ku kigambo kino ekyogeddwako, Katonda ow'ekitiibwa. Mu ndagaano enkadde waliwo amannya mangi agannyonnyola Katonda y'ani. Mannya ntoko, naye jjukira Katonda waffe ali omu, naye alabikira mu busatu. Ebyo bikulu nnyo byakuba nga tukola tutya nga tutegeera. Wabula ensonga enkulu wano mu kubeera nga yali yayogeddwako dda eby'ensimattu, ntino yali avvoola Katonda, alaga nti Katonda eyalabikira Ibulayimu ye Katonda ow'ekitiibwa. Kati ekibuuzo ekisobola okubeerawo ekyamangu, kiki Ibulayimu kye yali akoze Katonda omulabikira? Tewaliiwo, kubanga ebyafa bitulaga yali mu nsi engwira, ate ebyafa bitulaga yali mu nsi eyali esinza ebifaananyi, yali mu nsi eyali ebumba ebifaananyi, era gwe gwali omulimo ogwa kitaawe. Katonda amulabikira nga takiinaako na kirowoozo kyonna, tasoose kweteekateeka, talinaako mazzi gamukimidde, si nti no Katonda yeetaaga amazzi, wabula ekyo kyakulabirako, nga talina kalimo konna kamukoledde. Ensonga enkulu gye njagala obeere ng'otegeera nti bwe kityo bwe kiri kaakano ne mu ndagaano yaffe eno empya, nti Mukama waffe Yesu Kristo ye yatulonda, si ffe abaamulonda. Bayibuli kyenyoza mu Befeso 2:1-4 nti gwe nange twali twafiira mu bibi byaffe, nga tetulina bulamu, nga tetulina busobozi, nga tetulina mwadde n'otwanyi otusobola okubeera nga twerokola, naye bw'atyo bwe yatulonda tubeere ababe. Ensonga lwaki Befeso 1 tugamba nti Katonda yatulondera mu Kristo nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kubanga gibeerawo. So teri muntu yenna alina kwenyumiriza
mu bikolwa bye, mu neeyisa ye, mu mirimo gye nti ndi mulokole kubanga ABCD. Ffenna tuli balokole olw'ekisa kya Katonda. Yehova olaba Befeso 2:8 tugamba nti twalokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza, si lwa bikolwa byaffe, waleme kubeerawo n'omu ku ffe eyeenyumiriza. Ako kakulu kakutegeera. Naye ekirala ekikulu nnyo kye kino Bayibuli kyegamba Katonda ow'ekitiibwa. Bwe twogera ku kitiibwa twogera ku kintu ekyo ekigwanidde okuba eri Katonda, twogera ku bukulu bwa Katonda, twogera ku bintu ebifuula Katonda kikyakola kyali. Mu nsomesa eya bulijjo tusobola okugamba nti mu bufunze nti waliwo kye tuyita mu luzungu the intrinsic glory. Kye tutegeeza ne intrinsic glory tutegeeza ekitiibwa ekinnyonnyola Katonda, ekitiibwa Katonda ky'alina ekimufuula kikyali, ekitiibwa Katonda ky'alina nga tekitoolebwako ng'ate tekigattwako, ekitiibwa ekiyitirira ku ndowooza z'abantu, ekitiibwa ky'otasanga na muntu yenna. Muno mu nsi mulimu ebintu abantu bye balina nga olulimi olwangulu kusanga nti ayina ekintu ekitasangikasangika, kitegeeza no waliwo n'abalala basobola okubeera nakyo. Naye kye tuyita intrinsic glory oba ekitiibwa kya Katonda, kye kitiibwa nga kya Katonda yekka. Teri n'omu ku ffe akigabanamu, teri n'omu ku ffe akiwunyako, teri n'omu ku ffe asobola kubaako engeri yonna gy'akyesemberezaako, nti kiyitirira ebirowoozo byaffe. Nga Bayibuli bwetwaga mu Isaaya 5:5 olw'omunaana nti ebirowoozo bya Katonda biri waggulu nnyo ku birowoozo byaffe. Engeri ey'okukolamu ebintu esukkuluma nnyo ku ngeri yaffe, nti ebintu ebinnyonnyola Katonda bitwewuunyisa. Enkumulitu biliyoni z'abantu ze yatonda ku nsi kuno zonna ng'aziriisa, nga totaddeeko buwuka, nga totaddeeko miti gy'alabirya, nga totaddeeko nsozi, totaddeeko biko, totaddeeko bintu eby'enjawulo, byagenda mu maaso n'okuuma okuba nga weebiri, obwengula, musana, enjuba ne zi planets ez'enjawulo, engeri gy'atondamu omubiri gw'omuntu, amagezi ge yateeka mu bwongo bw'abantu, ebizimbe bye tulaba ne bitwewunyisa, ennyonyi ze tulaba abantu ze bakola, amaato ag'amaanyi, amamotoka ag'amaanyi, amayumba ag'amaanyi, ebyuma eby'enjawulo mu factories eby'enjawulo, ebyo byonna bye tulaba ne tubyewuunya nti ebyo byonna biri mu bantu. Jjukira ebyo byonna byateekebwa mu bantu nga Katonda mwene yateeka obusobozi obwo mu bantu, nti mu bukulu bw'okubanga yatonda ensi eno ate tulaba obukulu bwe nga bulabikira ne mu ngeri gy'akolamu abantu. So ssebo ne nnyabo, bwe twogera ku kitiibwa kya Katonda twogera ku kintu kye tutasobola kubeera nga tugereegeranya ku kintu kyonna, nti bwe tutandika okukyogerako nti mu luzungu tukiyita splendor, tukiyita okwakayakana okwa Katonda okuyitira ku njuba n'omusana, okuyitibwa ku munyeenye ez'omu bbanga, okwakayakana okusinga ekintu kyonna. Ekyo ekimuleetera ekitiibwa, ekyo kimuleetera okutenderezebwa, ekyo kimuleetera okuyimusibwa, nga bwe tukirowoozako tugamba osaanidde ekitiibwa n'amatendo. Mu luzungu ebigambo bingi nga magnificence, excellence, preeminence, dignity, honor, glory, praise, bingi mu luzungu, naye mu Luganda bitono. So ssebo ne nnyabo, kye nsobola okubeera nga nyweza wano kwe kutegeera omuntu ow'enkizo eyalabikira Ibrahimu. Si bano nga bwe banaagamba nti simanyi chairman akuyise ayagala funa lanchi naawe, simanyi MP akuyise ayagala kubaako byayogera naawe, simanyi omukulembeze w'eggwanga akuyise ayagala obeeko by'oyogera naye. Tugamba Katonda eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda ebyo bye tulaba n'ebyo bye tutalaba. Ye Katonda oyo gwe twogerako nti wa kitiibwa nnyo nnyini ddala. Bino byonna Sutefeeno abyogera kusirisa
abantu bano abagenda maaso n'okwogera ebyensimattu nga bagamba nti Sutefeeno yali agenda maaso n'okubeera nga ayisa olugaayu mwani mu Katonda. Kati so kyenjagadde ssebo obeere ng'otegeera ti ng'omuntu bw'atasobola kubeera watali mazzi n'omukagwassa wamu n'ebyokulya, Katonda waffe waliwo ekintu ky'atasobola kwawukana nakyo, ekyo kye tuyita ekitiibwa kye. Nti nga ekitangaala bwe tukimanyi nti kiva mu musana, Katonda waffe bw'atyo bw'ali tasobola kwawukanyizibwa n'ekyo kye tuyita ekitiibwa kye, era ekyo ekitiibwa takigabana na muntu yenna. Mu nsomesa oba mu Luzungu waliwo kye tuyita communicable attributes ne kye tuyita incommunicable attributes. Waliwo Katonda byagabana naffe, waliwo n'ebyo Katonda byatagabana naffe. Naye ekitiibwa kye nga Bayibuli bwegenda ddala maaso n'eraga mu Isaaya 48:11, Mukama Katonda ayogera n'agamba nti ekitiibwa kyange sirikiwa muntu yenna, ekitiibwa kyange sirikiwa muntu yenna. Ebisigadde bino ebyakaseera obuseera Katonda abituwa omukisa, ne tufuna abaana, ne tufuna abakyala, ne tuzimba obugagga obw'ensi n'ebisigadde ebyo byonna asobola obbiwa abantu, naye ekitiibwa takigabana na muntu yenna. Ako kakulu nnyo kakubeera nkakola katya nga kategeerebwa nti ebitonde bya Katonda oba ebitonde bye byatonda waliwo bye bitasobola kubeera nga bigabana naani n'oyo eyakola ki, eyabitonda. Kyova olaba nti Katonda waffe taliiko ntandikwa ate era taliiko ki, nkomerero. Y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Oyo Katonda gwe tumanyi ow'okwagala ennyo, ow'okusaasira ennyo, ow'ekisa, omugumiikiriza, atatukoze bubi, ye yalabikira Ibulayimu era y'oyo eyateesa obulungi bw'ati bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we Yesu Kristo, kyamukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati kyenjagala okubeera nga nkutemeratemera wano y'ensonga eno gye tumaze okutegeera nti ekitiibwa kye tekyenkanika, era mu kuba nti ekitiibwa kye tekyenkanika y'ensonga lwaki tugwanidde okubeera nga tukola tutya, nga tumusinza. Bw'osoma ku Ebikolwa 4:11 tugamba nti gwe ogwanidde okufuna ekitiibwa, okussibwamu ekitiibwa, okuweebwa amaanyi, kubanga gwe watonda ebintu byonna era wabitonda olw'ekigendererwa kyo. Ebyo byonna ssebo bikulu byategeera nti Katonda bw'atyo bwe yasalawo mu bukulu bwe n'atutonda nga tetulina kantu konna ketukoze. Ensonga lwaki bw'olaba empisa eziri mu kkanisa, abavubuka ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala okweyisa nga bwe beeyisa ne batambula nga bwe basanze, ebyo byonna biraga abantu abatannabategeera ekitiibwa kya Katonda. Kubanga bw'obeera otegedde ekitiibwa kya Katonda ojja kumutya, ojja kubaako ebintu ebimu by'otakola ki, by'otakola. Ku Ebikolwa 5:12 eraga nti nga boogera nga bagamba abakadde nga bagamba nti oyo agwanidde omwana gw'endiga eyaweebwayo okubeera nga afuna amaanyi, obugagga, amagezi, amaanyi, okutiibwa, okussibwamu ekitiibwa n'omukisa gwonna. Kyekyo Katonda waffe kyali nti abamalayika bamusinza, ebitonde byonna bikola bitya, bimusinza. Bw'osoma mu Zabbuli 2:4 lugamba nti muyimuse emitwe gyammwe waggulu mmwe yeekaalo, era muyimuse mmwe enzigi oba wankaaki ez'emirembe n'emirembe, kubanga kabaka ow'ekitiibwa anaayingira. Olunyiriro lw'10 lulaga mu ssuula ya 24 ya Zabbuli nti ani oyo kabaka ow'ekitiibwa. Ssebo, kino ekitiibwa ekyogerwako tekinkana na kitiibwa eky'omukulembeze ow'eggwanga lyo, tekinkana kitiibwa ekyoyo gw'oyita omukiiseewo mu paaliyamenti y'eggwanga lyammwe. Ekitiibwa kino ekyogerwako tekinkana kya mwami wo, tekinkana kya boosi wo ku mulimu, tekinkana kya mukyalawo oba omuntu yenna omulala. Kino kitiibwa ekisukkuluma ku bitiibwa byonna. Kati Bayibuli egamba nti ani oyo kabaka ow'ekitiibwa? Nti Mukama oyo ow'eggye ye kabaka ow'ekitiibwa. Kati ekyo tukitegedde, Mukama ow'eggye
yani ye kabaka ow'ekitiibwa. Bayibuli era enyweza mu Zabbuli eya 29 nti eddoboozi erya Katonda liri ku mazzi mangi nnyo, era Katonda ow'ekitiibwa abwatuka, era Mukama ali ku mazzi mangi nnyo. Ebyo byonna bitulaga oba bitusongera ku bukulu obwani obwa Katonda waffe. Kati waliwo kye njagala okubeera nga nkulaga nti mu masekkati g'okuba nti ekitiibwa kya Katonda tetusobola kigabana nga bwe twategedde Isaaya 8:10 bwe yatulaze, naye ate waliwo ekitiibwa ffe abantu kye tuwa Katonda. Tetukimuwa nti kimwongerako kikyali, nti oba kimukendezako kikyali. Ekitiibwa kino kye tuwa Katonda kyesimbye oba kiyimiridde ku musingi ogw'okuba nti bwe tumala okutegeera ekitiibwa kye ekitenkanika kye tutasobola kugeza ku kintu kyonna, olwo naffe twanukula wamu ng'abatukuvu ne tugamba Mukama ogwanira amatendo n'ekitiibwa, oyimusibwe waggulu nnyo Mukama tukusinza, gwe ataliiko komo, gwe ataliiko ntandikwa, gwe yatonda ebintu byonna, gwe yeeyimirizaawo. Nso mu kubeera nti Katonda waffe yeeyimirizaawo naffe tetweyimirizaawo, ye talina kyatwetaagako naffe tumwetaagako ebintu byonna bisobola otubeezaawo. Ensonga lwaki waliwo kye tuyita the ascribed glory, ekitiibwa kye tuwa Katonda, kubanga kizaalibwa oba kiva mu kuba nga tutegedde obukulu bwe. Ekyokulabirako ekisooka, njagala tubeere nga twekkaanya ekitabo eky'ebyemirembe ekisookera ddala essuula 16 olunyiriri nga 29 lugamba nti give to the Lord the glory due to his name, ti Katonda mumuwe ekitiibwa ekimugwanira ku lw'erinnya lye. Waliwo ekitiibwa Katonda kyagwanidde, waliwo ekitiibwa nga kigwanidde okuweebwa Katonda, nga kyamaanyi nnyo, nga kisukkuluma. Kyova olaba twekomako mu bigambo byaffe, kyova olaba twekomako mu nneeyisa yaffe, kyova olaba twekomako mu nnyambala yaffe, kyova olaba twekomako mu bintu bingi, kubanga engeri ezo zonna ez'okwekomako twekomako nga twagala tuwe Katonda ekitiibwa ekimugwanidde, nti ffe abazaalibwa ye twogera tutya, twambala tutya, tweyisa tutya, olwo tuba tumuwa ekitiibwa ekikola ki ekigwanidde. Mu Luzungu tukiyita monument glory, oba tusobola okugamba nti ekitiibwa ekirina okuba nga kya kijjukizo mu bulamu bwaffe, nga tukiwa Katonda waffe oyo atenkanika, nga tumusinza olw'obukulu bwe. Era Bayibuli eraga nti Dawudi bw'atyo yagala n'agamba give to the Lord the glory due to his name, Mukama mumuwe ekitiibwa ekigwanidde erinnya lye. Bino bitegeeza nti ssebo gwe yenna awuliriza, tolina kubeera nga Mukama omutwalanga oba ebintu bya Katonda ng'obitwalanga ebyalejjaleja, obiyisaamu amaaso, tomanyi bukulu bwabyo, obikola kyeyagalire, obikola mu gaddi bengalye. Bayibuli etulaga omwami ayitibwa Nadabu ne Abihu, baali batabani ba Alooni eyali kabona, nti olunaku lwatuuka ne batandika omuliro nga baali bagenda kuwaayo ssaddaaka. Naye Bayibuli etulaga nti omuliro gwe baatandika si gwe Katonda gwe yali asembye okuba nga gwali gukozesebwa. Mbagira Bayibuli etulaga nti Mukama n'atta Abihu ne Nadabu. Bw'amala okubatta n'ayogera n'agamba nti nze nassibwamu ekitiibwa era naagulumizibwa mu maaso g'abantu bange. Ekitegeeza nti ne mu kusinza kwaffe tetulina kusinza, tetulina kutandikawo mbeera yonna ya kusinza ng'ewakanya ekyo Katonda kye yateekawo nti kye kigwanidde okubeera nga kigoberebwa. Leero tulina abantu ab'enjawulo nga bafa ku nnyambala, bafa ku bitaala ebyaka ku stage, bafa bungi bw'abantu, bafa kiki omulala kyakola, naye nga tebafaayo nnyo eri ebyo ebyatuwandiikibwa okulaba obukulu bwabyo. Kyova olaba mu Luzungu olwo ekintu kye tugamba nti tewaliiwo kitiibwa, tewabeera kitiibwa owatali nsomesa ntuufu. There is no doxology without theology. Nti
tetusobola kugamba nti Katonda tumuwadde ekitiibwa ng'ate twekuumira mu nsomesa enkyamu. Tetusobola kugamba nti Katonda tumuwadde ekitiibwa ng'ate okusinza kwaffe kuvvoola ensomesa ey'ekigambo kya Katonda. 17:17 Yokaana egamba nti obatukuze n'ekigambo kyo, ekigambo kyo ge mazima. Bwe yali Mukama waffe Yesu ng'ayogera n'omukyala Omusamaliya, yamugamba mmwe Abasamaliya temumanyi nsinza ntuufu, temumanyi ngeri gye mulina kusinzamu Katonda, naye nkulagira nti kaakano Katonda anoonya abasinza abo abasobola omusinza mu mwoyo ate ne mu mazima, abamusinza nga bagoberera ebyo bye yalambika, ebyo bye yayogera tibye bigwanidde okuba nga bigoberebwa. Y'ensonga lwaki Bakolinso 1:6 Pawulo awandiika ng'agamba nti tetulina kugulumiza muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Abasinga balowooza nti amaloboozi kye kikulu, abasinga balowooza nti bandi kye kikulu, abasinga balowooza nti abakkiriza mu bino bye tukola nga bangi kye kisinga okuba ekikulu. Ekikulu kye ky'okubeera nga tussa mu nkola engeri Katonda gye yagamba ti gy'ayagala okuba nga asinzibwamu, nga tugoberera ekigambo kye, tetumubuulira kyakukola wabula yatubuulira ekyokukola. Bw'osoma Zabbuli ey'Ekinana olwokutaano paka olw'omunaana lugamba eggulu likusinza olw'ebyewuunyisa byo, nti naye Mukama obwesigwa bwo mu kuŋŋaaniro eri abo abatukuvu. 6 For who in heaven can be compared unto you? Ani mu ggulu asobola okubeera nga yenkana gwe? Who among the sons of the mighty can be likened unto you? Ani oyo mu baana abaabo ab'amaanyi asobola okubeera nga yenkana gwe? Olw'omusanvu. God is greatly to be feared. Nti Katonda agwanidde okutiibwa ennyo nnyo nnyo. Wulira, God is greatly to be feared. Katonda agwanidde okubeera nga atiibwa nnyo. Kyova olaba nti kino kizimba biri bye nayogeddeko dda, nti abantu abatalina kutya kwa Katonda be bantu b'osanga mu bintu eby'ensonyi. Abaana b'abantu baagadde ekizikiza. Leero olunaku olwaleero nga nkola okusomesa kuno, abamu bali kwetegekera ekyo kye bayita Christmas, naye ojja kukisanga nti abantu abasinga agagenderwa ag'olunaku olwo lwe bagamba nti bajaganya olwa Christmas si bigenderwa bya kubeera nga beekuba mu kifuba obanga bagamba nti naye ebbanga lino lyonna mbaddewo ku lwange, ebbanga lino lyonna amakubo gange gabadde gatya. Osanga abasinga agagendererwa gaabwe kutambulira mu bukaba, mu bulimba, mu bwenzi, mu kubba n'ebintu ebirala nnyo ebitaweesa Mukama waffe ekitiibwa era ebintu byajja okubeera nga akola ki? Akomya. Bayibuli etulaga nti ate omuntu ategedde Katonda wakutya nnyo Katonda, nti ne mu kkanisa oba mu kye tuyita ekkuŋŋaaniro ly'abo abatukuvu, olw'entiisa gye tulina eri Katonda eyatonda eggulu n'ensi, waliwo ebintu ebimu bye tutalina kubeeramu ffe abaalokoka, ng'ebyo tebirina tunnyonnyola. Naye mu kuba nti ne mu kkanisa temuli ntiisa, ekkanisa kaakati etandise okufaananira ddala ng'ensi, era n'ensi terina kiyeegomba ku kkanisa, wabula ate ekkanisa kati yeegomba okufaanana ensi. Bye ebintu ssebo n'ennyabo kaakati ebiriwo. Tunoonya bubaka bunaanyumira abantu, tunoonya zibbandi ezinaasanyusa abantu, tetwagala kwogera ku geyeena, tetwagala kwogera ku kibi, tetwagala kwogera ku kwenenya, tetwagala kwogera ku neeyisa, kubanga tunoonya okusanyusa abantu. Olwo tunyiize Katonda nga tetwogera ebyo byagamba tibetugwanidde okubanga byogerwako. Agenda maaso n'alaga Dawudi ng'awandiika n'agamba Mukama agwanidde nnyo okutiibwa mu kuŋŋaaniro ly'abatukuvu era n'okufuna ekitiibwa kye okuva eri abo bonna bonna. Era n'agamba ggwe Mukama ow'eggye, ani ow'amaanyi nga ggwe? Ani akwenkana? Ensonga ezo tulaba nga Dawudi ayiwa omutima gwe ng'asinza Katonda. Zabbuli ey'E18 olwokusatu paka olwokutaano yeegamba nti nze naakusinza gwe Mukama mu masekkati g'abantu, n'ayimba okutendereza gy'oli mu mawanga gonna olw'obusasizibwa obw'amaanyi, olw'okuba nti ogulumidde waggulu w'eggulu era n'amazima go gatuuka ku bire byonna
byonna kubanga ogulumiziddwa gwe Katonda owaggulu nnyo mu ggulu, era ekitiibwa kyo kijjula ensi yonna. Zabuli ey'E148:13 naye genda maaso n'egamba nti baleke abo batendereze erinnya erya Mukama, kubanga erinnya lye lyokka lye ligwanidde okubanga ligulumizibwa. So Bayibuli era eraga nti ye yekka agwanidde okubanga agulumizibwa. Erinnya lye lya ntiko, liri waggulu w'ensi yonna, liri waggulu w'eggulu. Ensonga y'emu tugiraba mu Zabuli ey'E148:14 nga egamba nti ye yagulumiza abantu be, era abatukuvu bonna bagwanidde omutendereza, wamu n'abaana aba Isirayiri, wamu n'abo abamuli okumpi bagwanidde okubeera nga bamutendereza. So ebyo byonna bitulaga obukulu obwa Katonda waffe. Isaaya ye bwe yamulaba olw'ekitiibwa kye eky'amannyo n'akaaba ng'agamba, woowe nze zinsanze omuntu w'akamwa akatali kalongoofu okubeera nga ndabye ekitiibwa ekya Katonda. Bayibuli n'eraga nti no Isaaya n'agenda amaaso ng'agamba mu Ssuula ey'omukaaga nti no nze nga zinsanze ndi muntu eyabula edda, ndi muntu w'akamwa akatali kalongoofu, era abeera mu bantu, mu masekkati g'abantu ab'akamwa akatali kalongoofu. So ebyo byonna Bayibuli byegenda maaso n'okuba nga enyweza ku bukulu obwa Katonda waffe, byenyweza ku nsonga ey'ekitiibwa kye ekitenkanika ekitasobola kubeera nga tukigereegeranya ku kintu kyonna ssebo ne nnyabo agenda maaso n'okuba nga okola ki, ng'owuliriza. So ebyokuyiga wano ntoko tetusobola kubeera nga tukola ki, nga tubimalayo, wabula bino byonna byakugaziya kulaga nti Sutefeeno lwaki yatandika bw'atyo nga bwe yatandika ng'agamba nti Katonda ow'ekitiibwa yalabikira ani? Jjajjaffe Ibulayimu. Ekyo Sutefeeno kyagenda mu maaso n'otulaga mu byayogera nti yalina obwesige bw'amaanyi nnyo, yalina okutya okw'amaanyi nnyo okwa Katonda. Kyobula teyatandika na Musa, kyobula teyatandika na ttaka tukuvu, teyatandika na mateeka, yatandika n'ani? Ne Katonda mwene eyawama ki? Amateeka. So bino bikulu nnyo ffe okuba nga tukola tutya tubitega. So waliwo ekirala kinjagala tubeere nga tufaayo nga tumaliriza nti Katonda waffe tumuwa tutya ekitiibwa. Bafilipi 1:19 ejja tuyambako okunnyonnyokera ddala ekintu ekyo. Pawulo awandiika ng'agamba, for I know that this shall turn to my salvation. Timanyidde ddala nti kino kye ndimu kijja kumaliza nga kinviiramu obulokozi okuva mu ki? Mukomera wamu n'ebisigadde. Through your prayer, okuyita mu ssaala zammwe. Omusajja bw'ati bwe yagenda amaaso n'okuba ng'ayogera n'agamba nti wamu n'obugabirizi obw'omwoyo owa Mukama waffe Yesu Kristo. Bafilipi 1:2, according to my earnest expectation, okusinziira kusuubira kwange n'essuubi lyange nti in nothing I shall be ashamed, tetuwaliwo kino kyonna kye naakwatibwamu nsonyi, but that with all boldness, nti wamu ne mu buvumu bwonna, as always nga bulijjo, so now also Christ shall be magnified in my body. Paulo agamba nti ne kaakano Kristo wakugulumizibwa mu mubiri gwange, obanga ndi mulamu obanga nkoze ki? Nga nfudde. Ssebo ne nnyabo, kigambo kyenjagala tubeere nga tufaako kye kino Paulo kyeyayogera mu lyonna tukiyita megaluno kitegeeza okugulumiza, nti alaga newankubadde yali mukomera nga basinga bakaaba bagamba ne Paulo ng'olabye kino ekikutuuseeko nga kyazze bubi, nga kyakusoomooza. Paulo abazzaamu essuubi ng'abalaga nti yali mwetegefu ekyokuba mukomera tekyaleeta nsonyi gy'ali, era n'alaga nti ye yali wakubeera muvumu nga ebbanga lyonna bwe yali omuvumu, era yali wakubeera nga alabisiza ddala obanga Kristo agulumizibwa nnyo mu mubiri gwe, obanga mulamu obanga muki nga mufu. Kati wano ebyokuyiga tomooni
ekimu ku byo kinyaga tutegeere nti Pawulo bw'agamba nti yali tafuddeeyo nsonga ki wabula ekikulu kyakubanga Kristo agulumizibwa. Kyekyo muganda wange kye nakugambyeko nga tutandika nti kyonna kye tunoonya okuba nga tukola tunoonye kintu kya kuweesa Mukama waffe ekitiibwa nga bwe tulaba Bafilipi 1:2-4 Pawulo yatuuka n'ogamba nti nze nandyagadde nnyo okubeera wa Kristo waali, naye ku lwammwe kanjira mbeerawo nti okutya kyekintu kyakimweraliikiriza, kubanga ye mwene yagamba okuba omulamu ekyo kirwo lwa Kristo, ate okufa kufunamu nnyo. Kati gwe lowoozaamu ng'okutta emmundu, okutta ekijambya, okutta ekiso, naye ng'oyimidde mu maaso g'omuntu ayogera bw'atyo, kitegeeza nti byonna by'okutte mu ngalo olina kunoonyayo kirala ky'okozesa okubeera nga obulamu bwe obumalamu essuubi. Kuba n'eby'okutta engoloza byamumalawo, ate akulaga nti ebyo byalugaayo nti ate okufunamu ennyo si kwe kubanga mulamu, funamu ennyo kwe kubanga ki afiiridde mwani mu Kristo. So ebintu ebyo tulina obyekkaanya nga era bwe tume mu Ebikolwa Batume essuula eya 20 onyo Pawulo yennyini agamba nti tewaliwo kintu kyonna kyekisobola kuba nga kimutiisa, era obulamu bwe yali tabubala kubeera nga bwa kitiibwa nnyo gy'ali oba bwa bukulu nnyo gy'ali, wabula yagamba nti ye kyali kimusanyusa kubeera nga amaliriza olugendo lwe lwali lumuteekeddwa mu maaso ge mu ssanyu ng'atuukiriza obuweereza Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali amuwadde okugenda mu maaso n'okujulira enjiri ey'ekisa eya Mukama Katonda. Ekintu kye kimu kye tulaba mu Ebikolwa Batume essuula ya 21:13 Pawulo ng'agamba bwe yayanukula abaali bagenze mu maaso n'okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga banyulwamu naye n'abagamba nti naye mmwe kikyamutegeeza nga mukaaba, mwagala okumenya omutima gwange, kubanga nze siri mwetegefu kyokka okubeera nga nsibwa, n'ate ndina mwetegefu nnyo okubeera nga nfiira e Yerusaalemi ku lw'erinnya erya Kristo Yesu. Ekibuuzo ekiriwo awo, gwe kiki ky'osobola okugamba, ngeri ki gy'ogenda okugulumizaamu Kristo? Oyinza obutafa nga Pawulo, oyinza obutafuna bintu bikutuukako ebyatuuka ku Pawulo n'abasigadde, naye waliwo engeri yonna gy'ogulumizaamu Katonda, gy'oyimusaamu Katonda mu bulamu bwo, nga n'omuntu ali mu mabbali asobola okirengera n'agamba naye omuntu oyo assaamu Katonda ekitiibwa, agulumiza Katonda. Pawulo mwene awandika mu Baluumi 14:7 ng'agamba nti for none of us liveth unto himself, teri n'omu ku ffe al'oku lulwe, for no man dieth unto himself, teri muntu yenna afa ku lulwe. Laba olw'omunaana, for whether we live, bwe tuba nga tuli balamu lwa Kristo, bwe tuba nga tufudde tufa era mu Kristo, oba tuli balamu oba tufudde ffe tuli ba Mukama. Olw'omwenda, for to this end Christ both died and rose, nti ku lw'ensonga eno Kristo yafa ate era n'azuukira, era yoyo yafuulibwa omulamu ffe alyoke abeere Mukama owaabo abafu n'abalamu. So ensonga zonna gye tulaba wano yakulaba bukulu bw'omuntu eyali ategedde Kristo yaani, nti ye yali yeewaddeyo ayogera eri ffe nti bwe tuba tuli balamu tuweese Mukama waffe Yesu ekitiibwa, bwe tuba tufudde ku lwanjiri tuweese Mukama waffe Yesu ekitiibwa. Ekitegeeza nti bwe tuba tuli balamu oba tuli bafu tulwo ku lwa Kristo mu bulamu bwaffe, bwe tuba tufudde tuffe ku lwa Kristo, kyekisinga obukulu. Kyobulaba nti Peetero bwe yali awandiika mu ssuula ey'okuna olunyiriri lw'e11 naye yagenda mu maaso n'okukkaatiriza ssebo n'ennyabo awuliriza nti mulimu ebintu ebimu by'otajja kuwulira nga byogerwako mu butuutu obw'ennaku zino, naye Bayibuli etugamba nti singa omuntu yenna, if any man speak, let him speak as the oracle of God, ti omuntu yenna bw'aba ayogera ayogere ng'oyo Katonda gwadde ekigambo. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, ti oyo yenna yenna akola ekintu akikole n'olw'obusobozi Katonda bw'amuwa. That God in all things, nti Katonda mu bintu byonna agulumizibwe okuyita mu Yesu Kristo, to whom be praise, eri oyo wabeewo okusinza obukulembeze emirembe n'emirembe. Laba olw'e12, beloved think it not strange, abooluganda temwewuunya nnyo singa mufuna okusoomoozebwa oba okugezesebwa okw'enjawulo nga kuzze gye muli, ne wabanga obaddewo ekintu kyonna ekituuse. Olw'e13, naye musanyuke nti mugabanye
mu kubonaabona okwa Mukama waffe Yesu Kristo nti ekitiibwa kye bwe kirirabisibwa olwo nammwe munaabeera basanyufu wamu ate era n'essanyu erisukkuluma ennyo. So tusobola n'okuweesa Katonda ekitiibwa mu masekkati g'okubonaabona kwaffe. Ebyemu ku bigambo ebizibu eby'abantu okubeera nga bamira oba nga abantu babitwala ti ne mu masekkati g'obulumi Mukama akyasobola okubeera nga aweebwa ekitiibwa oba nga yeefunira ekitiibwa kye mu ezo ensonga zonna. Bayibuli etulaga nti bw'ojjukira omusajja ayitibwa Pawulo yalina okulumizibwa okw'enjawulo mu mubiri abasinga baliitaligwa, naye Bayibuli etulaga nti yeegayirira Katonda emirundi ng'esatu okumuwonya obulumi bwe yali ayitamu. Mukama Katonda n'amugamba nti nedda, era Mukama n'amulaga nti ye ekisa kye kyali kyakulabisibwa nnyo mu bunafu obwa Pawulo. Naye ssebo ne nnyabo ampuliza, Pawulo oyo kaakano abantu ge boogerako yali kikyali olw'ebyo Katonda byaganya okuba nga bibawo mu bulamu bwe. So abantu ab'enjawulo bafuna okunyigirizibwa okw'enjawulo, bayita mu bulumi obw'enjawulo, babeera mu kubonaabona okw'enjawulo, naye ebintu emu mu bukulu obwa Katonda bwaffe biganyiziddwa okuba nga bibeera mu bulamu obw'abantu ab'enjawulo, kubanga Katonda mu bukulu bwe yamanyi kyagenda mu maaso n'okumaliriza mu bulamu obw'oyo omuntu. Katonda bw'atuganya okuyita mu mbeera yonna ey'obulumi oba ey'okunyigirizibwa, ebiseera ebisinga aba ayagala tubeere nga tunywereza ddala obwesige bwaffe eriye, aba akola ku nneeyisa yaffe, abeera atukkakkanya okubeera abantu bayagala tubeere. So ebintu ebimu oyinza obutabitegeera n'owankubadde olw'okubonaabona okujja olw'okusalawo kubi oba olw'omuntu okutambulira mu kibi n'ebintu ng'ebyo bye tumanyi nti ensi yagwa, ne ebintu ebimu bikkirizibwa Katonda mwene ebiba bituukidde ddala ku muntu ne bibeerawo nga Katonda yakiganyiza kibeere ku muntu oyo olw'omulimu gwagenda maaso n'okubeera nga akola mu muntu oyo. Mu lulimi olw'ekirimi tukiyita okubeera nga asalirasalira omuntu oyo ng'amutematemako ebintu ebitali birungi okumufuulira ddala ekyo kyayagala abeere. Yusufu yatundibwa newankubadde okuteesa kwonna kwonna okwaliwo nti baganda be balina obukyayi gy'ali, naye ate Katonda yeeyambisa ekyo okufuula Yusufu okubeera ekyo kyeyali akola ekyo Yusufu kyeyali. So bantu bangi, tunuulya Yobu yayogera ebigambo bingi oluvannyuma lw'okubeera nga yayita mu kubonaabona okwo, naye Yobu yennyini Bayibuli etulaga nti yatuuka n'ayogera mu ssuula eya 42 olw'okutaano ng'agamba nti I have heard of you, nkuwuliddeko ebiseera bingi, by the hearing of the ear, masekkati g'okuwulira okw'okutu, but now my eyes see you, naye kaakati amaaso gange gakulabidde ddala. Nti bw'obeera nga tonnategeera ki Katonda kyakola mu bulamu bwo, oyinza okubeera ng'ogamba nti naye kikyo kyennyini kyenyinza okuba nga nakola, nazza gwaki? Naye Katonda kasita amaliriza omulimu ogwo gwakola mu bulamu bwo, toyinza kumaliriza n'otayogera nga Yobu bwe yagamba nti mbadde nkuwulira ebikukwatako, nga mpulira n'amatu gange ensonga ezikukwatako, naye kaakano amaaso gange gakulabye. So ssebo ne nnyabo mu kumaliriza kyenjagala obeere nga otegeera nti waliwo engeri nnyingi nnyo gwe nange ze tusobola okuba nga tugulumizaamu Katonda. Ye Katonda ow'ekitiibwa, teyafuuka wa kitiibwa ng'amaze tulokola, yali wa kitiibwa nga tannaba tulokola, era waakuba n'ekitiibwa emirembe gyonna. Teyakifuna ng'asensikanye Ibulayimu, teyakifuna nga Isirayiri ezaaliddwa, teyakifuna nga Yesu amaze kujja ku nsi, teyakifuna olunaku lwalokoka. Abadde wa kitiibwa ebbanga lyonna, era ogumu ku mulimu naffe gwe tulina kwe kubeera nga Mukama tumuweesa ekitiibwa mu byonna bye tukola ffe abaagenda mu maaso n'okuba nga tulokoka. So emu ku engeri za mirundi ennya zetusobola okuba nga tulaga nti tuwa Mukama ekitiibwa, ekisooka kye tuyita appreciation, okuba nga twebaza Katonda. Ssebo ne nnyabo awuliriza buli kyonna ky'oyina, omukka gw'ossa, omubiri ogwo gw'oyina, famire mwazaalibwa, bakadde bo, eŋŋanda zo, mikwano gyo, emirimu egy'emikono gyo, w'osula, ebyokwambala, ebyokunywa,
ebyo si bibyo, si gwe abisuubisizza okubanga obiina. Mukama eyakutonda yakusobozesezza n'okubaako w'obeera, n'okubaako ne famire mw'ozaalwa, n'okubeerako n'abakwagala. Ebintu ng'ebyo so kiragira ddala nti omuntu atasiima ye muntu ataweesa Mukama kitiibwa, kubanga aba yeerowoozaako nnyo okusinga okulowooza kw'oyo amwadde omukka ogw'obulamu. Bangi bazaalibwa balina obunafu obw'enjawulo, bangi bazaalibwa n'ebintu eby'enjawulo, naye sinjagala okugamba ssebo ne nnyabo okubanga wazaalibwa tosobola kubanga okijjawo, wabula kyosigaza kubeera ng'okola ki? Osiima Mukama Katondawo olwa buli kantu konna koolaba nga kalabiseeko mulamu. Singa Mukama agenda maaso n'ayuuguumya ebintu ebikwatagana n'obulamu bwo, mikwano n'agijjawo, bazadde bo n'abajjawo, ebyemirimu byo nayo n'abitabangula ne bitatambula bulungi, lw'ojja okutegeera no Katonda okola ki? Omwetaaga. Ne lwaki wena kusooka tuuka ku ddaala eryo Mukama ng'atabangudde ab'ennyumba yo, baganda bo, bakadde bo, ab'emirimu gyo, tugambe n'omubiri guno nagwo n'aguyingiramu, tetulina sooka kutuuka ku ekyo ekintu. Tulina kubeera nga ebitono bye tumanyi nti okuva mu byawandiikibwa n'abo abatusooka okubeerawo engeri gye baasiimamu Katonda, naffe okuba nga tumusiima. So okumusiima yemu ku ngeri gye tuweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Ekyokubiri, wakye tuyita affection, nti ekye tuyita ekyo ky'osobola ogamba nti nsikiriziddwa eri kino, nti bwe tuba tuyambisiza egundi ey'Oluganda ng'ennyonnyola ekigambo kino kye tuyita affections, bweti bwe nsobola okuba nga nkijjayo, mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, nti ebirowoozo byaffe bigwanidde kubeera nga biri ku Mukama Katonda waffe, nti ebirowoozo byaffe bizingiramu ebyo byonna omuntu yosobola okugamba nti biri mu mutima gwo n'ebiri mu bwongo bwo, nti omuntu alowooza ku Katonda nga ebirowoozo bye abiwumuliza mu Katonda, omuntu oyo abeera agulumiza Katonda. So Bayibuli etugamba nti mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Kati singa weesanga nga omuntu ebirowoozo bye bitambulira ku ebyo eby'oku nsi, tebiri eyo Katonda gy'amugamba gy'anooteeka ebirowoozo bye, oyo aba tagulumiza Katonda. Ekyokusatu, engeri y'okugulumizamu Katonda kye tuyita adoration, okubeera nga tumusinza, nga bwe tweza bbuli ez'enjawulo, okumusinza, nti ekigambo okumusinza kizingiramu ebintu ebyaki? Ebyenjawulo, nga kibanga ngeri era yakwebaza. Abalala beebaza okuyita mu ssaala, abalala beebaza mu kuwandiika ennyimba, abalala beebaza okuyita mu kuziyimba, abalala beebaza okuyita mu neeyisa zaabwe. Adoration. Ekyokuna kye tuyita submission, okubeera nga tumugondera, nti yonna gy'atutuma tuli beetegefu ogenda, emirimu gy'atuwadde tuli beetegefu ogikola, by'atulagira okukola mu byawandiikibwa tugezeeko nnyo okuba nga tubikola, nti obunafu bwe buli obw'omubiri ne bwe twesiga Katonda atuwa obusobozi okukola ebintu ebyo ebigulumiza Mukama Katonda waffe. Ssebo ne nnyabo, ebintu ntoko nnyo nnyini ddala, naye nkusuubiza nti omulundi ogunaddako nga tulaba ekitundu ekyokubiri tujja kuba nga ate tulaba ebintu ebirala eby'enkizo, wabula ekitundu kyaffe ekisooka tutadde nnyo essira mu kubeera nga Sutefeeno yeewozaako ng'alaga nti yali tanyooma Katonda, yali tamuvvoola, yali tamuyisaamu ki maaso. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe egitagwawo. Amiina.